Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. So nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusaabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Ebimuli bino bina gye biri. Musigale mu photo. Okay, omulungi atusaba Bambi we bale kubanga weekuumiddeko amanya nakawombe Shifa Hope nga bulijjo kabaka wa surprise waneeno ye mikwano tuyingiddewo tulese surprise nfe sanyu bino no bigenda eri Girl Child mukyala munnaffe bamuwadde ekimuli kino. Can you believe this is 1 million? Gino mitwalo 5 ne gina 5 kati ate mukyali awo ebirabo ebiri eyo ebirabo tulina tubikwese but briefly kambayitiremu katono kubanga bane obudde butukutte omuntu tetumanyi wewe tumusanga tugenda mukubira simu na yefe twasimbudde ntugamba ka staging somewhere kuba tukimanyi omuntu ali around Kampala so ne tu staging somewhere around Kampala munange omwami ali eyo omwami oyo nno ayagala nnyo Mukyalawe kyobola annange mbaagala nate musangayo byammwe. Omwami oyo munnange ng'atuula awo ng'alaba nti kirabika Mukyalawe yeetaaga sorry baana mmwe akoze ebirabo era yankudde nga Shifa nyambako okuplaninga nange neneekoma kufana ne ngamba we mbanze Shifa nandyagadde biki nga baŋŋamba sorry so bannange ekimuli kino ekimmenye okufa ekimuli kizitowa. These are beautiful flowers. Yangambye mutegekere ebintu ebimuli ebirungi ennyo omutegekere kakeeka awalyeko baby omutegekere ate omuwe ku cash kubanga ne omukazi ne bw'omuwaacha alina engeri gy'asanyukamu ng'alabye ku cash ono nali mmanyi oba nze nzekka naye nammwe abatulaba abakyala nammwe kibasanyula obupapula buno bulina engeri gye buwa smile n'agamba baby wange waliwo ekirabo nno kyesigenda osooka obutabagamba nkibagambe Junior sikibagamba n'omuntu gwe tugendako simubagamba naye yatutumye simubagamba Junior nno tabaagalizza naye nga tugenda ku surprise nga Girl Child bali mugamba sorry ebigambo ebyo I love you so much and I'm sorry abaami abamu mubyerabira ebigambo ebibiri ebyo bati bikulu nnyo. Munnange kankubira omukyalo ono she's a business woman aba busy tulabe wa otuyinza omusanga kubanga kweganye n'engeri gye neesunze ndi excited kwegamba era mujja wulira eddoboozi katumukubire banaye nga takwata. Hello? Gyebaleko nnyabo. Kale naye gyebaleko nnyabo. Kale kakati sweet nyina client wange tabeera Uganda yabadde akomyewo mu ggwanga ng'alina byantutteko but nangamba mu recommendingire wayinza okugula ku bizigo bintu bya skin nenoonya enamba yo ku TikTok nengamba kakubireko ono Hope Shifa. Hey Shifa, how are you? I'm okay, how are you dear? Bulungi. Kati simanyi nza kufuna ntya mukwano naye ng'ate agenda mangu flight ye yaleero ekiro ate ayagala kupaakinga bintu bye. Ngenda kukola ntya nga nagaddewo dda ninako wendi mu kamiitingi. Nze nyamba wonna wooli Bambi simanyi oba osobola oba agenda apaakinga ebintu bye osobola otupaakingira n'ombuulira n'oŋŋamba nti package ya ssente bweziti alina twala kino kuba bw'agenda alwawoko okudda ayagala bimutwazaako
simanyi oba either tujja woli oba ye n'otuweereza ku boda simanyi kisinziira singa oba oyogeddeko naye abadde asinga kwetaaga ki wabula kinyuma nnyo nga gw'oyogedde naye ayina rush oba luno oluntu oluyiwa ku feesi oba ayabika ayagala na brighteningamu ayagala njogere naye ku ssimu oba nga ndabye oba simadde kituufu so siriiwo nnako wendiko wano kaakati nze ŋŋamba kuba Bambi yakkiriza mutegeerere mbadde nsaba kale oba tujje wooli bw'oba osobola kudduuka badde wano kunina wendi wano saidi ze kabuusu naye kamitingi tekannagwa kendi mu katono nnyo babayita ku tavani manyiwo tujjaawo ku tavans kale otosobola kufunawo like 3 minutes from the meeting n'omulaba kuba nze mmanyi bw'olaba sikiini ye ojja kufuna engeri woofuna obudde oba obimutegekere simanyi bwe mweraba we can take it from there bw'oba omulabye mmanyi musobola okukwatagana kati gana tagambe nti atula kyonzunza ng'omukazi tali ku dduuka omukazi kati ate nze naamunnyonnyola nti ate tugenda eno tali ku dduuka ate nze kyensuubira nti era oba onaamuwa package kisaana osooka omulabe kati oba musobola okujja ku tavanzi nga tekikunyigirize wendi essaawa Bambi njagala asanyuka ate afune ekirungi katujje kanzije naye omulabe kati bwe ntuuka ku tavanizira sayidi ki like sayidi bwe nyingira mu parking tuli yobera meeting eno mu compound eno mu garden naye ate olutuuka nze noonye wali garden kale mukwano kati bwe ntuuka mu garden ngenda kuddamu kkubire kale bye kale neyanze nawo tukimaze fe olutuukawo nga tutwala butwazi surprise naye nze ky'obamanya omwami ono yataddemu ebisoko n'ayiiya kano omanyi nti tuleese n'ab'emirere bandi biki buli kimu yakisitudde kwegamba buli kalungi ate nga surprise eno munaye tugitegekedde just 2 days olaba kubanga ali kitegekeranga wiiki 2 oba mwezi naye katutuukeyo nsooke nve mu mboozi tusuka ate naŋŋamba mumanyi jamu ate natuuka naŋŋamba nti ate nawo nvuddewo so nyongera bajjukiza nti Hypex Studios kulifananya ebirungi ne videographer go wenna asuubira okubanga otegeka omukolo omwami ne waba yakinye jjo nagamba mukyala wange ndabikira bulungi nsuubira okukuba embaga mugambe nti mwami woba otuusizza ab'ebifaananyi tubayina babayita Hypex Studios bali awo ku Busaabala Road Najjanankumbi ya Cobbins Hotel mutegeke peni ne muwandiika masa ogenda bamba wa contact za Hypex Studio batule ku screen yawo ogenda kalabako kastika kali ku screen kaliko Hypex Studios enamba zolabako bebo abalungi ate bwete nyongero bajjukiza bangi nnyo muli eyo mulowooza ku vacation okubanga mukomawo e Uganda wano muwummulemu mba recommendinga ekifo ekyakabi ekiri safe ekirina security ewaliko parking ennungi amazzi malungi mayonjo ewali buli kimu wifi nkusa abato weetikka bintu situla suitcase yo teekamu ngoyezo ojje ate obeerenga mukwano ojja osulako obulungi wano ku Bunga Comfy Homes ngina bamba wa namba zaabwe ez'essimu ate era zezolabawo ku screen gwe toziraba ye mukwano obeerenga ojja weesulira bulungi nga toweeraliikirira ababbi amasannyalaze tegavaako amazzi mayonjo intaneti tevaako tebuza netiwaaka mmenye kindeke ki kati omulungi andaba come with me tugenda kusimbula emmotoka ye wano nno twali twapakinze somewhere twetegekerewo tukuŋŋaane nga bwe meeting point tulina ababandi yes tulina ebintu bingi nnyo so from we tuli few minutes tuli mu kibuga wano dakiika ntono nnyo tugenda kuba swi nga tuyingiddewo omukyalo ono waali tumukoleko surprise musabire asanyuke tatukuba tatugoba naye nja mwesobolera nange hey kale katufune emmotoka tusimbule I love you so much mbeereeko temuvaako naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva kukagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono naye wawa
kushaka zulu nga kosoma nze hitila musoli nga goli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanne mukanabiri mwana gujja kunzita kanne mukanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba mujja munnyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikuyite handisamu olijjinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer binsobedde muntaase wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba Okay, mkwana mmoja kwa wetu tuyingidde otwese surprise yaffe tutuuse ku Tavern Woods omukyala watulagidde nga mwewuliriddeko era nga agambye mu gardens mumanyi gardens gye ziri ziri wali garden tulina legeeri naye taba tatulengere wano abaana batulina tuyiteeri bati kati ze zino garden zirabye kati twetooloole eno side tunakwetala eno twetooloole kati tugenda tutandikira wali eri omuziki naye omanyi kyemulindi mukyala nti atunda bizigo mugambye mbu nno nyinayo omuntu ayagala okwebyula ate mugambye mbwadda bweru kati awulira sente zirimu oludoolo olupawundi oluyuro okay kati katuwete wali eri aba kino Nash si Tereza tuwetereze empisa zombi mbade sije katerera I'm sorry message enkulu kale kwata kano kekaino sookaawo ate nejja kutusesa kubanga kati nno ekisesa enkozi sawundi omukwata kati kano tukasema bega kati kiri abantu balina laavu. I'm sorry. Kati kano kadde extra. Kateekaawo. Kubanga okusinga laavu emuluma yeetonda naye ate ayagala yeetereeze. Yeetereeze akendeze ku mumwa. Bye bantumye nno. Muli babbula kikambwe. Katukateeke just one kubanga bane twagala yeetereeze. Katukateeke one kajja vaawo. Kano sika stiika. Wanga kadyeko obubi.
Bannange tulina noteekako ne baaluuni n'ekiyamwadde n'ekimuli ky'essente. Mazima? Neka. Kakadde kalamba. G'amafuta nakola service. Omukazi wakyamwagala kati omukazi yeetereze. Tereera banaye bakazi emirimu gigenda tuddibya. Yeetereze kubanga. Otegedde Bambi tulinze gwe okutandika okukola kale. Ekiza tumusanga awe. Uyo. Nze noda nonya nga saagala tumulabe. Uyo. Tumwagala abalabe. Obaddayo omuntu wamu mwatudde. Naye teyabalabye kubanga taba tabisuubira mu gift bag. I'm sorry. Leta maaso tulabe. Leta okateeke wano ewali gondi. Just wano here. Tukayiza just there. Oh my God. Kumba abasajja beetonda bakyaliyo. Like oyinza osabirira akunyiize buli lunaku. Kuba leero bwakunyiiza naku emmotoka oluddako anyiiga nakuwa kapoloti. Oluddako n'anyiiga nakuwa ka trip ogende ku vacation. Oluddako bantake baanammwe. Ono omusabya n'akunyiiza everyday. Ekikigwe. Ekiki? Tunasigaza. I'm sorry ate kwe beetondera abaana mmwe mumumanyi. Sigenda mubagamba kati. Mumumanyi ne Yetonda mumumanyi. Naye ngambye simwogera linnya mbu balinza obutamusonyiwa. Kati awo. Linnya munaalimanya luvannyuma nga bamusonyiye tayagala kuswala. Mulimanya abasajja batayagala kuswala. Kati awo bagiyita weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Fuga omumwa gwe. Nze ntuuzizzaako ekyo. Ate tuleese n'ab'omulere bandi nnamba yiye ejja kwetonda. Tuyona mukubira bantu. Bwe tumulaga bagambye tumuwe keeke. Bw'atamusonyiwa tumuwe ekimuli ky'essente. Bw'aba tamusonyiye tumuwe Motoka. Nga munnange era gwe tosonyiwa. Obeera onaaba otya gwe atasonyiwa banno ddala. Kino kyekisembayo kubanga tugenda sooka tumuwe keeke. Twabe oba tamusonyiye tumuwe ekimuli ky'essente. Wanje? How are you? Yes? Director. Director yani. What? Ronnie. Manager yani. Manager ne director bona. Manager ekose. Kati abadde agamba ku kye tugenda okukola kyagala twogereko. Ngambye teku. Kale. Kanzije. Manager ampise. Hello. Naye so surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Hokoza birungi kyenda sorry. I mean ebirungi rwenda. Kulukumi kuwate rwenda. Olobulabo bwakumukomo botona bu surprise. Ekisoka wante. Ate bamuwereddemu ne Kurani abeere n'empisa. Kati waba agenda okuyomba aleme fuga mu mwasomewo Kurani. Ekitegeeza liri ligguka mu garden. Kati tugenda yita wali bwe tuti. Eno tugenda tandikira wa?
nsonga za mukwano si birthday ensonga za mutima. Okay. Yala mulengedde. Gwe Danzo kyamulengedde si uli mumulabe mumulengere oli oyo. Oyo mukyala. Oyo gwe tugenda ko yogola bali ku simu. Aha, kachigeza bwe tuviirayo bwe ne tubeera mu view ye. Tulina kuba tutandikiddewo talina waddukira. Tusimbere wanene. Aha, naye nga bya love biri mu sore na mukwano. Nze kati kansooke nkutame. Mujje ku nsonda eno wano. Okay, mutandike. Naye twogeremu speed tadduka. Njebaleko. Banama waliyo missing. Surprise! Igwe! Surprise yo! Surprise yo! What a flower! Vivio! Ogenda manya sako onyumirwe. Ogenda manya abikuwadde. Sako onyumirwe surprise. Oluvannyuma ogenda manya gyeva. Omusimbi okutoka omwaka gwesinza olaba. Omusimbi? Kera nomukubira n'essimu abikuwadde. Esimu yange ekwatanga vidiyo. Bikuwaddeko? Ngakujjako seka mu Uganda. Kanzire ebetala byange. Ebibyo? Tugenda kuba essimu. Naye wategeka otteeba. Bagamba mbu ebintu ebibyo olwate bw'obizaayo naye sibita. Wesiyenda biteera nze sifunako omuntu ampa kimuli nze nga bashifa bakali bange banabanaazembawo ebimuli oba ozadde oba ofunye eki naye sifunawo omuntu ampa kimuli ano. Kano kakadde gina 5 ne gina 5. Oh my God! Era bambaze bannaye ya weekend mwagala kunsuza mu bbaala. Kifa byange oba. Saddala. Sene saddala. Okay. Tweyanzizza munange. Yenze Shifa Hope nga bwe nkugamba. Kulaba Shifa naye sifunangayo omuntu ampa kimuli ani akoze kino. Banaye bantu mmwe ngambadde mbagabira. Ngaba naye nze sifunangayo omuntu ampa yadde ekimuli eky'emitwalo 5. Gina 5 ne gina 5 kakadde. Oh my goodness. Kakadde ani gw'osuubira. Ebirabo bikyali bingi nnyo ddala. Omuntu yasigala nga njagala ali wano ali bweru. Kanindeko okulaba message by the totunulayo. Kyokka mbikudde totunulayo. Tolaba message eriko.
Soko bikkeko talaba message eriko wanagisoma ayinza omanya amangu ani gosuubira ogambye aliwa ali Uganda oba ali Dubai kati tugenda mubbirako maife tuli balungi tubbirako Dubai Fatuma yanjagalayo Fatuma yankolera bino yampereza ebintu bingi ate Uganda Uganda bonna bankoowa ekikigwe munnange omuntu ono kankubbireko omuntu ono si Fatuma kale omuntu ono ye muli mulaavu Fetubbirako tuli balungi muli mulaavu nsonga za mutima muli mukwano mweyagala bitya osala kigambo yebane kiyangambye kyebeyita nkyera biryaga oba baby oba my love oba my fiance oba husband Bambi muli mukwano kyokka omwami ono Bambi akwagala nnyo ani oyo goli naye mulaavu kale shifa kubulire kati kankuba ebintu bino kati ndi serious era myogere nga ndi wala mbadde sifunako omuntu ampa kimuli wadde mbadde mbagabira kozo ogambye gwe wadde totebye tetubizaayo kugamba ekigambo kino shifa togenda kuzzayo bintu bino tolantu ebijjako abaneko kino zaasa tugenda kwekuba wallahi tugenda kwekuba sibizaayo tobizaayo era wangambira mbo totebye mbo simanyi sibizaayo wallahi ndi serious sigenda bizaayo togenda sigenda bikukiriza byonna binkozesa byokola naye sigenda bikkiriza okuteba kuyinza okunnema sirina njagala mwena mwakiraba nayingira tiimu kudiba tetwakiraba ani gosuubira sirina bankoowakowa dda nonno njogera bwe nsembere ewali ekimuli nkube essimu kuba naye oba nte ebyo basitebye tozaayo kimuli kale yogera erinnya ly'omusajja omu bw'ati fete ne bwozaayo naye kimuli tokizaayo ate ono omukyala wanjawulo sifunanga kampa kimuli saye ne bwozizaayo naye kimuli tosizaayo omanye ekyo omuzungu yakikola ebimuli bibino twabiyemu n'amazzi bisobole olastinga ebbanga tuzzeeyo ebimuli senete era biriko ne wifi bino ebimuli kyokka Bambi yogerayo erinnya ly'omwami oyo omulenzi we oyo era musajja ekikigwe Nash oli singo nonya haji olaba mmwe abalungi nga mmwe mubasinga olweffe bannagundi oli singo ndi singo kuli eriiso abasajja bangi neno skini naye abategeera be batono ekikigwe ne kumbeera gye ndimu essaawa zino njagala nnyo ssente so omwami yenna yenna ayinza obba nga aleese ssente ginaataano ne ginaataano zino ssente tezikuza bizinesi zinywa bbiya ekiki wangi nyabo naye bannange gachild watayonoonera tabaawo ogambye otya zino ssente tezikola bbi ntandikwago manye ekirala kikyategesa era njagulamu wiigi emu ekaddewe kituufu yo akakadde kagula wiigi ate nno nga sinayo emalayo kubanga emalayo ya busatu Nash togenda kwogera linnya lya musajja olayiro manyi tagenda kwogera ayina Bamuwadde si musajja sweetheart wo bamongera akayimba ka love nga nange bwentegeko red baba bali mu meeting wali the meeting is the meeting
ojja kutya tali regular ate uyo gambye mbu tebabikolangako kati ye atali regular abikoze kati katubesimu oba olowooza erinnya limu kale yogerako leeta yogerako leeta nti esi oba eni oba b oba k bannange daba bwe mbadde ngenda oba kale ng'olina kannikinemu kemweyita nfe tetukamanyi omanyi ti abaagala nabayo ebinnyanya byabwe nga byabwe nga mu bantu byesittaza ebinnya ebyo naye nga byabwe oba mulinayo akannya kammwe eyo nedda kozi ogambye oli singo omwegaanye kyamukubire singa abaddewo ku mbeera eno gyendimu gyenyagaliramu ssente singa mpaayo ku ssente ate era zino tuleese ssente neyaza naye mbadde manyi zasingo zaagala waggulu w'omumanyi otukuba essimu bannange halo gye baleko ssebo kale mbadde omutima nga gukubi kale omukyala wabadde oŋŋambye nti wandyagadde amanyi wagambye amale kuteeba naye agambye ye at the moment ali singo si bwagambye sisaze bigambo mukuwe simanyi agambye at the moment ali singo oba si bwogambye ng'otodda ndi singo waliwo yali azze wa haji nampoowa ekiki nedda just era naye tagambye nti no bakuwoowa just nti muli mulaavu kamukuwe akujjukize omanyi abakyala basobola okwerabira omuntu kansooke mumuwe bokka babiri yaŋŋambye tayagala muswala nga tebamuteebye halo nga tandise omwenyereketa alaba ali singo laba ali singo laba ali singo shifa tujja kwogera laba ali singo nedda alina kimu kyagamba ekisembayo alina kimu kyagamba bulijjo mwonjagala Naye, thank you so much. Nash, ze bino tobinkolerangako. I'm surprised. Nulonja, how are you? Chicho nkoze kino. Oyagadde kundibya ku lujja luno okujja ne kamera okikole. Neyanza nyonyonyonyonyo. Tonalaba nno birabo. Tugenda ku Facebook. Nyonyonyonyo. Mbale emizana ebijonsa abantu bampa ebimuli baagaana ne birthday nga tebabimpa. Abantu bagamba bakuwa ebimuli ne baleeta muwakiri drink. Baba babaki. Sowani z'omu nyumba. Ne baleeta mobile money. Njogera nnyo. Abamugambye akendeze ku mumwa. Emimwa gigenda tudibya. Tonnangiddemu awo. Nakunyinga manyi nina entondo. Nyenga nakendezezza. Omutegedde. Of course. Thank you so much. Tonvumira ku simu y'abantu tugenda kwogera. Omukwano gwamwe gwakwevuma. Ne bannange. Kale mukwano. Thank you so much. Ndi wano mbala busente bupya. Kyoba omanya. Kino. Abantu abatulaba mbadde mbuuza tubagambe ku mannyago. Tumugambe ekyo kirekere ddala. Ate mule bonna balina olulimi olu. Ono ku simu abadde agamba nno nga n'ono agamba shifa tekyetaagisa. Steak. Kyo kireke. Kati ebirabo wadde takuteebye tubimuwe. Abula ebirabo byo mbitwala. Agambye ebirabo tubikuwa ate ali sorry. Thank you so much. Thank you. This stress kyebasikutebyo, you know. Negwe statement njagadde banga lyekoledde surprise sigirabanga. Agambe tamutebye lwa nsonga ali stressed. Kati obudde bwonna surprise nembanga osanze ndi stressed nga sikujjukira. Mbadde ndowooza sente. Ate era sente ne zijja. Ezijja mu birabo phase tusikyo. Soka tumwanjulire biri wano muteekeko akayimba.
tulya ne cake bwe tulya pizza mwali ngamye ne sigula bya kulya bingi bagenda tuwe bikola ku cake agambye I love you Nash I love you Nash nga nene nyate soko nkuba ufana nyawo ku cake yange agambye you're loved by the way no kamera ya mulemye dono mama wa bana Nash you're loved so much sister ogena geno nonye ku kambe ne sowani teka wansoso kugenda sowani kambe wekali ku kambe sowani ekibiriti tukozesakamu mumpadde surprise just siwulirangako bujonjiwulira buluzi ku TV ne ku radio ne ku TikTok naye nga otegedde nti oyagala tegedde nti waliyo manyi yensi yonna yansuula banaye ndi bize ati awo kansanyuka ebituufu bannaye otegedde nti love is there you're loved esobola kunnemerera kyange mukwano mbadde manyi kwatirako obuyimba bwa mukwano mbuwulira kati mbadde nzizizaako kino naye baŋŋambye osooka osale lumu keeke olyoka osaba okulule kino ekirabo ekirala waliyo ekirala mulimu muno akalabo kaneeno tebampa empete saawa zino sijagala njagala sente n'abakyala baagala ki sente ziizina nti kweziri kyovera omusajja agambye kendeeza ku mumwa tetubimugamba ebiriwa tebiri ku kamera kwali abiraba live tekadde nkeera bitti akugambye kali ak'omumwa so tugenda sala keeke kendeeza omumwa era tugenda sala keeke eno to celebrate love wakomadde owuli akagambo kano ka I love you Nash myaka 15 abakaŋŋamba be bangi every day naye bi mu bigambo naye mu bikolwa kati ebikolwa bibi so kali kakyalina value gyendi value kagifunye lwaleero okuva n'olwaleero I respect the word love kikigwe njagala nnyo ebimuli I love flowers katusale keeke kabaleete matchbox tusale keeke bwe tumala sala keeke tu opening akalabo kano kyogamba wekaba kaweta mwana gwe ng'ate aŋŋambye nfuka empete gireko miliyoni nga 5 ekiki sagala kajanja bakambwe oli serious biri mu kamera asigena bisalamu sina kyensala naye ng'ekituufu ky'embeera mbi naye akimanyi ade njogera nnyo yanvumye kasita ofunye ebimuli okadaka pink kategeeza forever pink means forever ate white means what love pure bangamba love. pink means kiss pink means forever bagamba pink means kiss twala ekyo nakyo kiss forever wabula oyongerako kiss connecting
kati ndoza ogenda munoonyako bwe tuva wano omwebaze in a special way. Of course, I'm stressed. Naye kati ate nfunyemu happiness. Kati mu mbeera eyo ki ky'oyinza okwogerawo? Thank you so much. Ndi wano snapping anagogera gambuze dro. Naye nga otegedde lwakuba kasore mpulidde akayisaawo ku ssimu briefly naye ebyaddala ayagala kugamba sorry nga kiva ku ntobo y'omutima gwe. I'm happy already. Thank you. Nanti sorry ogiwulidde sorry gyagambye. I'm sorry. No manyi tobitwala serious nti ali sorry. Nze bana inatamalavu nze gwola bashifa. Naye mukama watamwa laavu ekikigwe kati tuve ku laavu tudde kuki? Era tudde kuki? Kwesiba ku bantu. Kwesiba ku bantu kyoba tubesibako tuna ne betwesibako yo ne tufukamira ne bugaba ne bansonyiwe kubesibako. Laavu yabula. Musajja nyambi ono. Yakendeza okwesiba ku bantu. Nampayo ku kimuli. Akugambye sorry. Keke, uncle keke. Tugenda lya keke. Yo keke tugenda jirya naye gwe tugireetedde yakoowa laavu. Nange wamma kye neebuuza ssebo. Wamma gwe osookkoowa laavu. Tukume kendezaako music oyo. Ebbali. Just kendeza ebbali. Ekola ku buno. Bannange tugenda sala keke eno to celebrate love. Yangu nno. Nze manyi abantu baba wano nga beeyisaako mbu bakoowa laavu naye nga bagyagala. Kwata akambe. 3, 2, 1, 0. Mazima kati wamana omugole wolunaku serving cake tugende mu phase 3. Waliyo phase 3. Gambye shifa jakuswaza n'obwetabo. Bana yetu sibasaba bagenda basavinga ku cake. Serving cake adetu. Onajise no birthday. Anti munnange olaba wana abantu abamanyi byakweyagala bya deire bo olaba keke n'ebimuli birthday. Bagenda bannafuna ejegena genda ya kusowana. Warm celebration. We are going to get. Bacha yagedde kyekiro. Kubanga oba tooma tebasobola kukoleza. Warm celebration. You need more? Kati mwe serving awo. Munalya later bajjeko buli ayagala buli asobola. Agala cake remove nga gwe tolya. Sisi w'omugole. Wama weeyongere ojagenda amutwalira abali eri. Ate bw'otuukayo balage tolina kyowaalidde.
Mugola ayaka omulaba. Omulabye mugole omutindo kyekyo Bwino keke bagiyita kuwoma celebration. Mbukuwoma celebration. Kati eno nsala y'abali babatwalire be bagambye. Ab'ekifo maybe. Simanyi. Kati esigalawo nga gwe naye weetwalire kangoliyako mpola. Ate bano abaleese nga tobadde. Bafunye baabo yiri. Nkwano nsala mubiri ndeka. Keke zaali zangezza naye ndiddeko katono bayi. Shifa neri yalirekeyo. Onelavu yamukoza n'egisa. Oh, laavu bali agizaawo. Olabye oweefula atayagala laavu. Ente bamala. Oyemala. Toyongera kusala. Bamala. Okuba mala binakola bo. Katuwa akambe bagende nako ndaba kaabwe. Ffe tumaze sala. Manyi agisala mu mafune. Mwana mesitula kunene. Bane namanyiro sala ebintu ebinene. Kale. Tubuddeyo. Mama Joan. Nyonze fani wa keke. Sabo ndeteyo ku mazzi. Agatanyogoga. Akeke ngewo manya. If you still need Thank to you so much. Here. Male nkoyo. Okay mikwano otudde. Katusooke tunyumyemu katono tugende wano mu phase 3. Nenga oli bulungi. Naye agala. Nenga lwaki okoowalaavu ku myaka egyo emito. Basajja. Basajja be Kampala. Naye abasajja ekikulu mwe mugenda abasajja monna ne mubabeerako neyo bias. Neffe nga tubalabyeko abalungi. Mayinze buli budde embeera mu nsonga za mukwano. Babuuze benkola nabo baddanizi. Wamma tetubeera mu laavu buli budde ng'abantu beeyagala bitya. Kati bwe tulaba mu abagambo era abasajja tubeewuunya. Omusajja ab'omu. Ate buli musajja buli omu akyuka. Buli omuntu asookyuka nakola ki. Kati omuntu ono badde omusuubira enjagala gy'akwagala. Agambye Nash kamukeka aliyeko. Naye kyayogedde kiri tokitwala lightly. Emimwa gigenda otuddibya. Kendezo omumwa naye ndi mukakamu. Agambye naye omumwa. Omumwa gwo gwakendedde. Sikyalina nnyo mumwa. Era kyova munnange ndoza naye ensonga yakyakusiima. Soko olye kakeeka ako tugende mu kaweta. Agambye empeta ogenda gyegiramu nze ogimpe nfukamire on his behalf. Akuteekera nti ogamba simanya singa akukooya okugamba singa buli budde. Ansuba empeta mpeerako ki? Negwe buli kimu kyakubagaininga. Omanyi ti katutudde tubagaininga. Kati akakadde ke tuleese Nash ne keeko gambye. I'm happy for it. Bali baabali bagaye kuwooma keeke. Ewooma kufa kofi. Nyonyala nkuba ekifaananyi kyennyini nnyini. Kati munnange njagala tugende mu phase 3. Owummuze ekimuli ekyo mu ntebe bannaye tata kimuli. Bannaye njagala ebintu bibe by'okusaaga. Omulaba ono yademadde okingula ekyemitwalo 3. Oba gyekiri ekyemitwalo 10. Yesabwesesa buli kiseera. Kati tugenda wano oggyemu akaweta. Keke sooka ogizze wali. Yagambye okaggyemu kagiremu wali ewagazi. Kifabaka bene kimuli kye. Atwale kubanga muntu wa bimuli nnyo. Muntu wa bimuli. Bimuli kimu bimpadde obimpadde gu. Then tulyoke tugire kasooka aggyemu. Simutegenda kukola kigonji. Empeta. Toka pozingemu. Baby girolete empeta. Ne mfuta zikulemye okukozesa kataona. Toda mkwata kujo paka tutokere. Pesa ngatutambre. Katsoke. Next. Mwenye kwa nyinga next. Nonyiga draft. Buli wonyiga nyinga next na draft Tukabeka very bisa. Niki maybe share this. Tukole tuta. Eyawoma bachukamba baba liwali. Telafu. Oh. Chukamba mafako kukeke mtemwepa. Yino. Bali matibidemu. Jidemu kaka konti. Bambi Nash yawo. Kwa na record Kwata. Kwata John. Kwata. Naye olaba ngo ina kyoyagala osobola opposinga mwe. Otegedde. Osobola opposinga. Nete twalira bali keke gwe kyo kinkugambye. Shifa. Yes. Anti olakuba. Tokoleke kusoko nkwata video. Bagenda funa. Kwata video. Omusana gunzi gwaka ate njagala nkwambaze. Tuleno tunule eno ng'ojjamu empeta. Tunule eno kule tukulaga.
olimba. Wanje. Ogenda gisanga naye. Ogenda ogisange naye. Ogenda gisanga naye. Ogenda musanga naye. Ogenda tugende tumunoonye. Omugole kale jako jango yuze yako gwamanyi ate oba yiye yes, it is your car. Bambi nenze sirabanga mugole seba abikulala be number plate eri ku number ki akugambye wali maso I love you so much emeganaga aterera agambye Nash terera obako obufunye yamanyi kyayagala otereremu ekimuli kiteke muto gwa wansi otusize ndabirwamu ovuge yes bwokola kyebe byofuna okakasa
Jawani jangu twevuge babiri tebagitujjaho nga twevuzeemu. Obudde bonna anti emabega agambye tereera. Kadi eriwa. Kadi eriwa. Omugole kadi eriwa. Kadi ogenda musanga naye akulinze mugenda ku ddino regulo. Nashi. Njagala kumanya oba bituufu onnimba. Kati ate nze nkulimbire ki? Leero siwesoose okweraba ku face. Kati lwaki nandibadde nkunoonya nkulimbe? Balinnyawa. Nze mbirese nga bwe babintumye mpozi obuuze ye nti kadi eriwa ku ssimu. Tusize ku ndabirwamu. Ataddemu Kulaani nti wobadde oyomba ennyo n'omumwa osomewo Kulaani. Avaayo Joan. Vaayo sokoveyo. Basa ku ndabirwamu abagole. Okube mabega. Okube motoka yange buli omusako galewo nevuge. Otidde. Hey. Olugira Nash ayasama. Omusajja naye agambye tereera. Olulu. Agambye omumwa. Bwangambye. Ye message ajidde ku birabo. Uyo. Yo. Nemukama. Tusanzeyo n'omugole Bambi. Hello? Nyabo ndi busy. Nzirira Bambi oluvannyuma after 1 hour. Muveeyo omulalu. Allahu Akbar. Kati jangu omuwa obubaka. Sinze. Hago ina gy'ogitwala. Yes. Agambye malamu bakongere endala. Agambye malamu bakongere ebirala. Badage. Kati nze kibadde kinzigisaamu obukondo nze mukazi mumpi nze go gisaamu obukondo. Kati emotoka yange njiteeke waje nazze nayo. Wazze n'endala. Sister agivuge. Saba amaze kuyuza akalabe number plate. Ye number plate mukwano. Kikyogamba ekirala. Omusonyi ye tannatuddamu. Kyokka ali sorry agambye byonna byonna mbiteeke mabega wammwe. Baba bandogo obwavu bwe simusonyiwa. Baba bandogo obwavu. Na omusajja mujango omugambe ku bigambo by'omukwano. Omusajja soko omugambe ku bigambo by'omukwano Bambi. Nebiri obisazeemu Nash. Ojjuke amatu muwadde ekimuli byayogedde. Jangu obisazeemu kuba nsigena bisalamu mu video. Soko obisazeemu Bambi. Mugambe nti yabadde ne pressure. Nga pressure ekutawa. Mannange omulungi. Muite ebigambo byonna. Tinno njogera nnyo, nasose kwogera nnyo. Ne Kurani ogirabye. Kati njirabye bulungi nengiwomuza wali. Somawo Kurani buli wogenda omumwa okwogera ebitasaana. Kati ebigambo bimpeddeko sigenda kuddamu kwogera nkomye ku kino. Thank you so much. Ebitasaana taganidde ddala kwogera. Allah kumpangalize. Allah kumpeera ebirungi ebisembayo. Weebale kundowoozaako mbazi simanyi nti wali omuntu akyandowoozaako. Sorry kako.
Thank you so much. Shifa bili bisale mu byonna soso okwogera. Anti wetu bisala mu video ebatewera. Video eno ba yawana. Thank you. Magaliza kayimba. Naye lwaki bangulidde Subaru egenda okunkuba ekigo ng'edduka nnyo ninye kaliro ne kagenda shu. Osanga akumanyi byoyagala. Akaliro kankasuse mu bbanga mu nnyonyi. Ekiki? Kakati. Ayinza mwagalizayo kayimba ky'omwami. Kayimba ki bannange. Oh. Oba omukubireko ne ku ssimu y'oba obimugambe. Mukubira omugambeko. Enda waali kati. Ogenda munoonya. Kangende. Shifa kangende gwabagenda gwabandika sokondekemu kati ogende gwogende. Kati nze abagenda Ebyo bitulekere nze naye. Kale mwagaliza akayimba bano bakamukubire tusiibule. Kirabye nti sirire jula. Kalike twakubye luliko. Kirabye nti sirire jula bannange oluyimba nduwadde value okuva n'olwaleero oluyimba nduwadde value. Kyenyiza okugamba. Bannange ngenda kutuula nfumbe n'omumwanguzi be. Kitegete Shifa. I promise you n'ababadde wano. Yes. N'abatulaba. Naye nga tumwogera erinnya. Mukwana ekyo kyokokireka? Oba mpeeko kabbando kamu. Kabbando? Sobola okuwaayo ekyebiri. Naye si kabbando. Shifa asaba sente zange. Ndeme kwogera linnya kubaza gyaddi kubawa erinnya nti bwe bombi bangambye siboogera n'oli yangaye simwogera kati oba babala kaki simanyi kye babala. Naye nga mikwana abatulaba tusembedde okubanga tubasiibula mubadde mutegeseyo akayimba akaggalawo. Tutegese Joan soko Joan eno anosigambako ku motoka y'abandi banaye ani banaye neterezeza naye ndowooza ketugenda okuggalawo nako nga tugenda naye nga abalungi abatulaba nyongero bajjukiza nti babayita Bunga Comfy Homes mwe mwenna abasuubira nebuuza Danzi lwaki omukyalawo tomutuusa ku kifo ne mugenda ne mwebakako ku Bunga Comfy Homes mugenda nangoye mu suitcase mukyusa mu kifo. Omukyala olaba nga alimu omumwa kyusa ku environment. Mwenna ba holiday makers mwenna abasuubira okujja Uganda mwewala ebifo ewali ababbi. Bunga Comfy Homes ye answer ate n'abakola mu America bakopa ebiri eri ne babituleetera wano kwegamba owummula no relaxinga abasuubira teka birthday nemba muri bantu 5 nga munonye mwagalo celebrating era namwe baba wate ne mala ne musulawo ne babafumbira amazzi wifi buli kimo buli limwe buli ema TV everything dining masepichi buli kimu mwekiri basange mama basange kwatezi video za kumukuma basanga mwabali mu diaspora nga mwagala namba yabwe yebweru bali US osanga ku +1 6175 952 751 oba no basanga ku +256 772 461 976 oba no basanga ku +256 701 260881 namba ziri ku screen babayise Bunga Comfy Homes ate nyongero bajjukiza nti Hypex Studios beboka bakafulasa okukubira ebifaananyi ebirungi video y'omukolo ennungi bali awo ku Busawa Road near Cobbins Hotel enajjana nkumbi babayita Hypex Studios era mukwano nkusaba obakubire ku simu zaabwe ezo zolabawo ku screen obakubire obabuuze nti njagala kutegeka mukolo gwange oyagala osobola okubookinga nga wabulayo ebbanga ne batandika okutegekera ne bakuplaningira ate naawe akwata videography oba photography balina ebyuma ate nga babipangisa bulungi nnyo ddala beekwate bakola ekintu ekirungi sinnabalaba banneewuunyisa ekintu kye bakola nange kyansukkako babayise Hypex Studios genayo nga bukyali ate mukwano okujjukiza baba busy tojja ku last minute ate nti kino baba busy ate teri gye batagenda batindigga engendo zonna basanga ku +256 754 1924 34 bano basanga ku +256 789
343802. Nyongera bajjukiza nti nsigadde nze nakawombe Shifa Hope. Genda ku YouTube otekemu omuso mwagala surprise your loved one or subscribing obere ng'olaba show o sharing o liking o commenting omugagga mutidde. Ate nga namwe mbajjukiza nti namba zaffe aba surprise ziri 0782101569 oba 0702562127. Bagala nnyo ye mikwano mijje surprising abagalwa abaffe. We love you so much till next time. Banange mwebale nnyo. Abatulaba tubasibde. Bye bye. Omugole tagenda fuluma mu moto. So nyongero bajjukiza lwaki sibawaate ba photographer abakabi nimba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najjana nkumpi ni Yakobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikolako mikwano. Bekwate babayise Hypex Studio. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.